Olaba Shifa mukwate bbawa mmwoyo buli omu amufuneko kaamufunyeeko ate nga kakalu mwatuliza Nambwa yamaze ofuna ekikalu kye oyo Nnaalongo gye yeesiriwaliza nti mugezi nti yamanye engeri gye bakwata omusajja ne gye boogera omusajja agambe kati mwami akange kali wa Nambwa yafunye tujja kakana ntuwoza Ssuuna Beni Nambwa mugjeeko ennyumba nga Ssuuna Beni asula ne Nambwa nga ye mukyala mukulu olaba kifo yatuterera Ssuuna Beni n'ekiro kya leero Ssuuna Beni ajja kujja mugamba olaba Sharon oyo ye yaŋŋambye kino n'aŋŋamba kiri n'aŋŋamba kiri ne baddamu ne bakwatagana essaawa zino alina wa mugole abatwala obeerabidde abeewa kati alayika n'omugole bw'aba tannafuna lubuto yabuuse yagambye wano tewali kiriwo yawa mwana gwe abakazi nga bajja kufumba naye mwana eno kufumba nga n'amaka ge babadde bakulaga baagatutte eno generation gye naakalabamu abakyala akugamba nti nja kukwagalira mukyalawo n'abaana nkutidde wamma kyogere kulambuukuluza naye nga simusaamu maaso oba sikola ki just ng'ebiriwo ku social media nange kyenzigumirizaako ate era n'ekirala omuntu bategeere abantu bannaye mwejjeemu ng'ebiwayi nti nze ndi ttiimu gundi mu laavu y'abantu tetuteekangayo bigambo byaffe tulabe ng'ekiriwo tujja kakana ntuwoza Ssuuna Beni Nambwa mugjeeko ennyumba nga Ssuuna Beni asula ne Nambwa nga ye mukyala mukulu olaba kifo yatuterera Ssuuna Beni n'ekiro kya leero Ssuuna Beni ajja kujja mugamba olaba Sharon oyo ye yaŋŋambye kino n'aŋŋamba kiri n'aŋŋamba kiri ne baddamu ne bakwatagana bw'olaawo n'otemalina ali lubuto lwa mwana wakubiri obuyambi babuleeta nga tanyega bubulemu olunaku lumu nkwateyo ka vidiyo kamu nga weeweeta olubuto nkateekeyo timu Ssuuna Beni neera baddemu bamuzaalemu owookusatu nga nzeereka nze ndi ttiimu ejja zonna mbazzo tuliwo okubawabula ali mu laavu tawabulwa tawuliriza takolaibizibu nze ndi ttiimu bonna bakuzeewo abaana batuule batereeze amaka gawe nti Ssuuna Beni atulina abakazi bameka atusaliddewo atya Nambwa ye yali collectinga abaana baffe nga tufudde wetuba tetunaba naffe kwetereeza zebwe yennyumba we bayeecollectinga abaana ye bacollectinga bonna omusajja kasita aleka ekiraamo nti eno yennyumba yange enkulu abaana bange buli alemye bamuteekangamu eno talisobola mugoba ekiraamo kiba kyekyo buli mwana alemye aba agenda omwo mu Uganda ya leero mu Uganda ya leero nze nkubuulira teri mukazi agenda kukulera era kyenatandise amugaa nti nno ye asobola nga agenda asobola okulabirira okyoba omwana we nti n'abamu babyogera nti omusajja asobola nobba nga abaana abawe abalabirira olaba Shifa mukwate bbawa mmwoyo buli omu amufuneko kaamufunyeeko ate nga kakalu mwatuliza Nambwa yamaze ofuna ekikalu kye oyo Nnaalongo gye yeesiriwaliza nti mugezi nti yamanye engeri gye bakwata omusajja ne gye boogera omusajja agambe kati mwami akange kali wa Nambwa yafunye abaana abange balituulawa buli mukazi waanadda Nambwa Ssuuna Beni yatuzimbidde ennyumba erikuŋŋaanya abaana mutereeze ebikalu muve mu kuzaala gamba antereddewo bulwento bwange buli mwana tifunako ekibiina ekimuweereramu eyo lwento ebibiina 2 buli kalu
ekitegeeza nti pato olina kufunayo obuyumba bwo. Ennyumba ya Nambwa n'agamba nti gye mulina okukuŋŋaanyizaamu abaana. Mukwano insurance yesinga. Today she's Nambwa, tomorrow she's Mary. Ky'oba okola funa insurance y'omwana wo endala teweesinga nnyumba eyo fayina ejja kubeerawo nefuba nnyumba erina akalala nga kafuna omwana. Bakwate kazaala baana. Bannaye Amateeka kazaala baana amateeka bulungi nnyo gamuteekerawo. Ekyobugagga kyasobola okuteeka ku baana. Mugende omugambe wamanze mwami. Njagala twesonde tugule akapoloti nange ntuuzeeko emizigo. Nambwa yo omulabye kye yakoze. N'omulala naye ajje mumutuule mu bulago azaala baaki bataasobole. Mumutuule mu bulago omugambe nze gundi njagala kano akuwe wooteeka obuzigo bwo. Mujja genda okukaaba nga mukabira ku Nambwa kumuyamba kubalabirira musajja. Ben ayina perfect choice. Ora kipawanyirira. Ogambye otya dia? Tujjako abala tugambe kaddemu. Suna Ben ayina perfect choice. Ebikazi byonna byalonda byeru binyirira. Nalonda igwe. Nambwa. Yonna buli gwe naakalaba muggo. Olaba Nalongo ali mu kyalo naye maama. Soko oleke. Sharon. Yes, gwayogera. Ani yaga nti yalabe ku Nalongo. Nabye Nalongo awo ng'awoza mbu Nambwayi. Nambwa byaddawoza bino byeyaze ng'agamba Nambwayi Suna Ben mutule mwetereze nga batuteerako Nalongo. Naye nga Nalongo njagala kumulabako. Genda okanoonye bamutaagingako amannya ge ne akawunti. Akawunti terina n'amafono weeyeeyo. Tolaba Mary buli kaseera nange neteekawo ka make-up andabe nga nnyirira. Tolaba Mary wabeera nnambulako buli kaseera. Nange njagala kulaba ku Nalongo. Agamba ndowooza abeeriri ng'agamba mulemedde okwerwanirira ebyammwe oli eyo mufunamu. Nambwa yababala. Nambwa yababala. Lwaki okwongerwako omwani Nawe kawala kagezi. Nambwa yababala naye sooka otubuulire Shifa. Naawe baakutwalako ku nnyumba n'olambula. Ng'ebadde bawa essuubi ly'okuzaala. Nga buli agituukako agamba funa lubuto. Kubanga ndaba ab'embuto mujja. Yadde atuuka ku eyo kalina ng'agamba eno ngifunira lubuto. ate no polisi ng'okyali awo omulabye ono. Mbupateerayo nteekaako kuwalabulire buno bukaceere. Taata bale tuyita bukaceere ssebunyabo. Temuli era ogenda kugenderera sentence. Wabula ky'oba okola nkwegayiridde Shifa omukulu wakomerawo okwongerako omwana ebigere. Vaayo n'endagaano ez'ekubuulidde. Mundekanze omusajja namukyaye sigala akujjira musajja. Namukyawo omwana asigala nga DNA yasuuna teweewussa teweetikka nnyo mugugu nga kitaawo omwana mulamu. Bino byenkoze byonna amajaani nze ng'ayagala nze ndi mukyawe nze ekyo nkimanyi. Bw'amajaani sebwabagagala namwesonyiwe tugenda kusanga n'abalongo nawe Nalongo naye ngenda okuzaala abalongo. Abo tebaba balongo kiba kisusse bususse. Ennyumba ebayiyo ofuna abalongo ebayiyo. Ate bayanga togamba Mary agiyingiddeyo abalongo. Abalongo alina ba mirundi ebiri. Mary alina abalongo mpozi nga olubuto lw'abalongo. Ali lubuto Nambwa? Nambwa yali lubuto lwakubiri. Bwafudde dda omukazi kyava alemedde ku bintu alemedde ku nnyumba.
nkugamba nnyama ntono okayana eri mu nkwawa wadde okoze vulugu fuba okulaba nti omusajja omufunamu property tugenda muzza mu kava zange tugenda kudda mu mukwano siya omukazi omulungi bamukyawa siya sikaabamu awo nga mama fiina waali nga mama fiina yandaakuli nkola bya bugagga osirike naye omusajja olina omugjamu ekikalu tofana omwana sigwe yamwezaalamu simanyi oba bawoza kumwezaalamu bati bali omusajja oddeyo mbe nga ekibagatta mwana naye ng'omwana afuna obuyambi bwe toyinza kukwata omwana n'omuzaala kusooka paka gusembayo tomanya bino ng'ebyazza ayinza okugamba buli alina omwana wange amulere tomanya ayinza okuvaamu ekigambo buli omu abeeko nekyakola ki mwegatte omwami mumukwate gumu abo buli omu oba wakola nsobi mumusabe ebisonyiwo naye nammwe mubenga nnambwayo olina okukozesa amagezi omwana tolina mumwerabi kutandika bwa single mother nga taata w'omwana mulamu ng'ate akyalina obusobozi oba akuba bivulu kuva ku makya paka kawungeezi fulwa January paka December mwalabirira abaana bazaala tali mu kuzaalira gavumenti omerako n'okuŋŋaanya oba n'oyera ekisaawe genda ate oba oyagala okutta ekibezo okatike n'endulandusu teweraga nti oli wakabi nnyo muganda wange era oba olina obusungu bw'omukwano buteeke mu kaveera osooka obusiba ofune kyoyagala era nze omwami wange singa teyambulookinga singa nava dda ne mu kamera naye kati sinawe mpisa busungu bwange musajja yambulookinga twafudde dda kyusa amasimu gula layini mpaka kuwulira bubi ez'obwerere n'ebbiri mukubire omwetondere just omwetondera n'olaga nti oli ku maviivi togenda mu social media gyesonyiwe sooka ogiteeka aside nga nambwayo basooka omugamba nti va mu social media n'avaamu muwulirize weetonde weetondera future ya mwana wo mbaseetonda wamma mwetondere ng'onoonya buyambi bwa mwana olumala ofunako nkwawa nnyama ntono okayane kuli mu nkwawa secure the gundu newatonda mukwano nolavu yonna gy'olaba muteremu ndowa soka ogijjeyo baka tetukyatya nti togenda kufuna lubuto olwedde oluyina omawe olaga nti olina kyoyagala ezo embwa zitegeera kutidde gwe wamma olaba Shoni Shoni ekituufu kiri bwe kiti wanaagenda ng'alina missoni nti lino nti nina kyenjagala tagenda na missoni akaya nengo yeetonde nga ayagala okuteeka omwana kale ye akikolenga ng'amaze kuzaala agenda agambe nti neetaaga mwana kubanga wakiri alinako ku linki ne taata we omwana yaba abagatta omukazi mwana yaba atugatta sirina buzibu kiri nti omwana wange alaba ku kitaawe naye mba nakusobya nsaba okole ki amanyi ali mu nsobi suna buli mukazi ali lubuto ajagenda amwetondere nze kankubuulira omusajja ategeera ekyakikola omusajja ategeera amanya mukazi wange nti anyize anti kati abakazi bavuddeyo bangi buli mukazi munyiivu nze weŋŋambira nti omuntu amanya amazima ali ogo omuntu akkiriza nti amazima nti wano wafu wano watuufu mbazira ttone yayogedde ki tewali kati kulire kifa mbazira ttone yayogedde ki ekituufu kiri nti omusajja yabadde mutuufu okuba bulookinga kubanga eno puresa ya midiya eno bibuuzo eno nanti kati ekyokuba bulookinga
at the end of the day oli decidinga nga talowoozezza na decidinga mu busungu. It is better mwena musooke mukakanye obusungu bwammwe. Kati kyagala okungamba obusungu ewalina luli nga tanakubulokinga bw'olina kati. Nze ekyokuba bulokinga kyavudde wano. Ennyumba emu yalagibwa abakazi bonna. Nga gwe bagenda okwanjula kwe bamulaga, ali olubuto gwe bamulaga, Nambwayi gye bamulaga, nga buli omu kye bamulaga, nga buli omu afuna kikye bamulambuza budde bwe. Kati Nambwayi n'afuna agamu. Ye bannange tambuza ani gwe bagenda okwanjula nnyinza okuba nga yenze munnange mwamutegeddeko. Anti Nambwayi yagambye yagenze ku nnyumba ebityo ebitambula. Bwe waliwo gwe batutte ku nnyumba. Ng'ate omukazi nga mupya ate nga n'emikolo gyegiri. Nambwayi n'agamba ki? Nambwayi kwe kuzuukuka ndowooza ate Nambwayi yali yakisoma dda n'agamba obeeko babiri. Walambuza abantu 6 oli n'avaayo ng'alina ekyapa buli omu onjagala oteebereza obusungu bw'abakyala naddala ng'omuntu ali lubuto alabira ddala fitaye kati ekomye sometimes olwedde oli maama ne woozaala n'oba tozadde olwedde oba wafuuse maama. Tegeera kati njagala oteeberezeemu eno abamidiya bakubuuza eno baani bakusalira emisango eno TikTok ekusalira misango eno buli wamu wonna they are overjudging you. What would he do apart from blocking you? Ze ngamba blocking was the right thing. Mwena bwe munaamala okukakana obusungu naye n'ava mu waasiwaasi awo aba ajja asobola okusalawo ekirimuwuusa. Kati ekitegeeza essaawa zino alina wa mugole. Abakyala obeera bidabewa. Kati alayika n'omugole w'aba tannafuna lubuto yabuuse. Yagambye wano tewali kiriwo. Yawa mwana gwe. Abakazi nga bajja kufumba. Naye mwana eno kufumba nga n'amaka ge babadde bakulaga baagatutte. Eno generation gye naakalabamu abakyala akugamba nti nja kukwagalira mukyalawo n'abaana nkutidde. Wamma kyogere. Nkutidde. Abakazi bali balina omutima. Nga waba yafunye mu maafiya. Pozi nga naye alinayo essuubi ly'okumuzimbira eyo nga bamugambye kale naawe tujja kuzimbira eyo kubanga eyo temusuubira Nambwayi musengula ne wegaba mateeka. Nambwayi awangula. Olwedda mulinamu abaana. Kati bagambye tufumbirwa nnyumba kyogamba bonna abali embuto bali mu nnyumba omwo mwe babeera. Baba babasuubiza naye nga tebamanyi mazima. Naye kati wano amazima gamaze dda okupondookayo ng'ate gawera. Ssebo nange ne wembanzi omukazi azze agize azze asoose owookubiri azze owookusatu azze oba okyansuubiza ki nga bonna bali mu mizigo ate nga bakulinamu abaana oba onsuubiza ki nga bo tebalina we bali oba onsuubiza ki gwe kwenkomye ow'ebidongo akoma nkutidde nga yamukubiddemu ekinyanyanyanya papala n'atereera era ababirya be tewali socialite atereera kaabaani olaba ne beemupi babazunza teri socialite ategeera agenda okutuula wansi atereere oba bayo omukazi akitadde mu bwongo aliyo yekka naye teri socialite atereera kabeemupi kaabaani teriyo socialite atereera. Abo abantu ba TV ola ne twali tusoma baatugambanga naye muntu bya midiya eyo gy'olaga bajja kulya bw'otaba mwegendereza bajja kulya kirindi bakusika bakuze eno ddawo oli abo basajja balaba edduka nze mbatya. Nambwayi yagenze okulaba bamumanyiiko likodi y'omusajja asooka owookubiri ate bakuleke muzigo kalina bagigabidde omulala mugizimbye babiri era nange simanyina imagininga nga ndaba Nambwayi yawangudde ennyumba gy'olina ekyapa bagenda giwamagala yamugambye ne Magala yamugambye bwe bajjamu amadirisa teekamu ebiwempe
Yamugambye muwala bajja bamadirisa teekamu ebiwempe. Ngambye nyama tono okayande kuli munkwawa. Newuyiza Nambwa bamubuuzizza luli kwaliko bibaati ani yataddeko geeti. Mbu omwami yalabye nga tuli Sekiwa n'aleeta geeti. Seggirinya ate naawe tonvumisa. Seggirinya musajja wattu tumuleke akyali mulwadde. Nati kati kankubuulira amazima. Olaba ne beemupi bendaba kukutta tekubaako ba security baabwe. Naye wamma nkubuulire amayengo gobeerako ku nnyanja naye ennyanja emala n'eteeka beera mugumu bino bijja kuggwa. Alojja beerawo ne anti ekizibu ekiriwo social media teyeerabira. Nze nkubulira ne weeba teyeerabidde. The thing is you and your baby are healthy. Ebirala tetwagala mmanya wamma. Amanzi kyenjagala omusajja mulemereko akuwa obuyambi teweetikka mugubu nga taata w'omwana akola nga mulamu abalabwa abakazi Nambwa bafune obuyambi obujjuliridde nga gw'oli eyo olabirirawo. Nze mpagira buli musajja buli mukazi gy'azadde alemereyo kiri nti omusajja takukyaye kale waba takulinaako busungu buno omukazi Seggirinya yafuddemu wama musome ebyo biri awo bituufu. Olimba oyo alimba naawe oyo agoberera bino ebyaba social media bye bateekako Diana Nabatanzi afudde ebyo. Nange mbadde neewuunyiza musajja wattu nti good evening members. Good evening to you Master. How are you? Jangu mbuuzeeku long time baby girl. Nze nkusabira success kati omusajja nkusabira akuwa obuyambi. Nze n'olubuto njaddujjamu njaddutwala mugundi buyuma babujjemu. Nalaba kisusse. Oli mukulu tewali kikugisaamu lubuto okwejja emyaka baba ganya okuwa obuyambi. Life can move on but iri taafu omukazi okwerabirira omwana kubanga omwana wo bw'oyagala muwa the best at times the best gy'oyagala nga tekoze eki ogituukeko oba olina okukola ennyo but bali mukuwa obuzitati yo first baby. Naye omwana wo tomukyawanga olw'okuba taata we yakuteekako obusungu. Nze siina na busungu munnange kati nze nkole ntya. Omwana omumufunako obusungu most single mothers bafuna obusungu ku baana. Kituufu bambi ojjukiramu taata w'omwana byakoze obuyambi bw'atakuwa omwana engeri gy'agenda okukabira trauma y'okuraisinga omwana egenda kuyitamu omwana akaaba kitaawe taliiwo omwana akuwuza nze nina taata. Tobuulire nti kiri bwe kiti taata we yankola bw'ati tomugireyo social media biraba. Naye omwana omubuuliranga oba n'omugamba nti taata wo y'oyo oba ifu oba tomulaze taata mulage nti buli wayogera taata omubuzaabuza paka waalikula n'atuukala the right age to see the dad bedecidingirewo. Naye tomulaga nga bukyali bwa kitaawe. Keep your pain with you. Kituufu mukwano kyoyoga. Kasita okuma obusungu bwo ne buba bubwono omwana n'atabumanya kubanga ebyo teyaliiwo si ye yeesalirawo. Omwana musabe akufaanane tafaanana kitaawe. Umepini pointingangayo. Dage. Ayagala mufaanane kazigo mmanya. Empumi eyo. Nze kyandeetera obuteerabira Ssuuna Ben since my primary. Empumi n'obuddugavu. Kyokka.
Muddugavu nnyo. Kasita bakazi afunye beere. Yanguwako. Mujja kuzaala abaana abalungi. Era Nkama akuteeremu essaala nzaala abaana abalungi. mulungi Suna Beri musajja mulungi. Nze simulaba unamukoma mulabako live mukamudde mu primary. Primary yaba yali 5 oba 4. Ng'ato asomesa poem ez'Oluganda. Poem z'Oluganda. Seyo amanyi Oluzungu ebyo Maganda ng'amenya ebiwato tu. Ayi akamukambwe manyi buno obusajja obukambwe obuboggola. Nga nsobola kuyingirira mu Maganda classes na poem mbireka. Batuyimbira na Bishop w'e Masaka. Bishop w'e Masaka oyo ow'ekitovu oyo yafa. Oyo Suna Beri nga ya training. Baba mwavudde wala. Oli we Bugoma Nsimbi? Nze? Ndi w'e Masaka. Masaka mu town. Njobola nali mmanyi n'akakubo kakoleramu oba namusanga nnyo nga mu holidays atikka engoma. Yava wala musajja wattu oyo gw'olaba. Naye Mukama abadde amwamualayika abadde amubiseeko akasubi naye ebintu byakwe. Buli we mbadde mulaba nga tugambe nti akuba ekivulu ne kiryo ne naye oyo omusajja abaali bamulabyeko nga nze be bamanyi wa gy'avudde kituufu Mukama amuwe kyakoleredde. Atobye. Ng'omanyi okukubanga engoma oba baasasulwanga emmeka sente eddeeyo egyo emyaka gy'edda. Nga ng'akuba ngoma nga ye mukulu yakulira aba traininga ndowooza kuba ffe yali atusomesa nga omanyi omuntu akusomesa Amaganda aba ye mukulu. Abasomesa poem aba amanyi. Aba yakulira ka group mumubuuza ebyo ebintu eyo history tayagala mwogerako. Naye simuwulira abo nti amwogeddeko naye mumubuuza ajja mwogerako. Kati era tasobola kwogera nti yakubako engoma mpozi nga omuntu abimubuuzizza Mukame nga oluusi yali amumanyi n'abimubuuza. Bamubuuze bw'oli amubuuze waluma ti wali tokubanga ngoma Masaka ng'otraininga abaana local dances na poem. Ayinza okuseka naye akasajja g'omumanyi ate ebyo bijjeewo. Wajja okulaga nti eyo story asooka ginyumyanyumya okubonaabona kwe kwonna naye tanyumya mirimu gye yasooka kukola nti yakuba ku ngoma. Byogerekeka. Naye oyogera gye wava. Mbu byogerekeka. Tugambe yava buvi mu bbanga n'atambula agenda akole ku TV oba ku leediyo. Maama negye wasookera era oyogere ebyo maama n'olwokubadde kunyumya nnyo gye nvudde abantu tebaagala nnyo. Ng'asobola okwogera nti yasooka yatuuka nga ne boda tasobola gyesasulira ng'ayingidde Kampala. Nga transport bamusasulira. Naye nga kyali kisoboka nga yali asobola otiika engoma ku gundi. Ku mmotoka n'azizzaayo gye zirina okubeera. Tugambe abakaka tebamumanyiiko history tugambe bonna bwe yavaayo baavaayo. Ebyo aba ayagala kunyumisa social media. Omanyi social media kyeyagala baagala abantu social media yagala nnyo okuwulira ennaku nnyo gye wava. Ennaku nnyingi naye buli oba ffe twamulaba n'akozeeko kuba nze waayogera ebyo ebintu nti yava mu nnaku nnyo ng'ava mu kyalo naye nze namulaba akola. Agamba nti yavaayo ali bubi nnyo. Aba ayagala just kunyumisa bunyumisa mboozi abantu baagala ennyo ebyo weebityo. Mbu nali mbonaabona okitegeera. Neera. Kale mukwano kankuggyeko tujja kudda. Kale ebeera bulungi.
Kale baddiya babaddeko musule bulungi nkooye munaye kampumuze ku mwana wa Suuna kayebakemu. Kampumuze ku mwana wa